we are not blind. We know they're already plotting for the worst, but we are also plotting for the best. What does that mean? As people in the diaspora, as I've already shared, we are not going to go silent. And this is a message to our leaders in Uganda. Kusamanya agati tagisa imukubye yuziza suti ze bakubye jol senyonyi n'abalanga yetu abalabiwa edi mutwe kyade ntikyetagisa n'ekyo kitulaga kiri kimu nti gavumenti ene tutya nnyo etidde nnyo amaanyi g'abantu era Bannayuganda mwena gye muli tubasaba kimu temugwamu maanyi temulekera okukola kye mukola twagala wenkanya twagala kukyusa ggwanga lyaffe. We bakola ki ffe twasalawo twagumadde emitima ate tubimanyidde ennaku zino abaana bagamba ne tiyagasa atandise okuwooma so tuli beetegefu in all ways oba baleta tiyagasa bali tuli bagumu eze enkola yetu kyasobola kukola ku mulembe gwaffe kuba yakola ku bajjajja baffe ne bazadde baffe tekyayinza kola saawa eno. Ekisinga ddala obukulu kye tukola kwe kuwa abaana abali ku ground e Uganda essuubi ekisooka nga tubasaba okwebereramu ekyokubiri nga tubawa okwekkiririzaamu okubalaga nti kye baliko kituufu. Presidential candidate